Kyanaku nnyo okuba nti tuli mu Uganda nga propaganda oba pokopoko asaanikidde amatu g'abantu era nga obubaka obubaweebwa mu pokopoko babukkiririzaamu okusinga amazima nti Munnayuganda ne bw'alaba ekintu n'amaaso ge bw'ati n'akyerabirako nga akirabye nti ddala kituufu katugeze nti guno muyembe kyangu nnyo mukakasa n'omugaa nti ogwo mucungwa nakkiriza nti nekireka mucungwa. Kakati wano nga nkutegeezezza nti pokopoko akola kinene nnyo era gwe tozanyisanga kye bayita propaganda y'ensonga nakyo kiraba nti omutimbagano social media yakyankalanya nnyo Gen. Museveni era nabo ne bakitegeera nti balina okugenda ku mutimbagano, balina okulaba nti basaasaanya information mu ngeri yonna kubanga ekyo kyali kibakubye nnyo kubanga opposition ekyo yali ekikutte bweti era ne bakizuula basooka ne bakinyooma naye ne bakizuula nti kyamutawaana nnyo. Kakati bano mu mbeera eno era bwe basinzidde okubeera nga basaasaanya ebintu bingi nnyo mu ngeri ya propaganda kuba kati ekigambo propaganda kyafuuka kya Luganda yadde kifaanaganamu eky'Oluganda. Waliwo yali yambuuza nti naye ekigambo propaganda kitegeeza ki? Kuba ndaba ng'eky'Oluganda naye nga sikitegeera. Mwana wange kitegeeza nga nina okumunnyonnyola nti ekigambo munnange kifaanaganamu eky'Oluganda naye si kya Luganda, kigambo kya Luzungu, kitegeeza pokopoko. Kakati munnange Joel Ssenyonyi nga agezaako kubeera nga asaabulula naddala ebigambo bya Bwanika ebyokuba nti nno Bwanika bwatu akiremerako era nga bakikozesanga weapon okunafuya NUP ne opposition nti NUP ewagira ebisiyaga era bali babisiyaga kubanga ekyo abantu bangi nnyo, abamu si bangi naye abatonotono abo benkugamba nti bo tebaligenda kukkiriza muntu mulala yenna era mu njogera zaabwe bakugamba nti kale waakiri omuntu mulala yenna asobola okufuga Uganda naye si Bobi Wine. Waliwo abantu abo bwe batyo, waliwo n'abagamba nedda waakiri kale bakyesigamya ku bintu bingi abo abayinza okugamba nti waakiri si Bobi Wine nga bakugamba nti muli wabisiyaga, abandi bagamba si Bobi Wine kubanga Muganda, abandi bakugamba si Bobi Wine mukubanga ensi yonna egenda kunywa enjaga. Kati nga bwe walaba wano Susan Makula abantu abali mu layini ezo ab'endowooza ey'ekibogwe okitegeera abatalina kye batugamba kuba nabo bennyini nnyini batambulira mu buswavu obw'ekika ekya waggulu kati baggala otuleka kyalinga okutubuulira nga nabo bennyini tebasobola kwewa amagezi oba kwera ekikyalinga beewaanira mu bugwenyuufu. Naye munnange mulimu ababakkiririzaamu nga bwenkukitegeezezza nti weewuunye babakkiririzaamu. Juzi nalaba wano Nansana nga bagamba balabye Maria era nga abantu bagenze okumulaba nga bagenze okumulaba. Kakati buteekawo butesi kintu era abantu bajja kigoberera. Kakati tetwalyagadde kubeera bwe tutunga mu Uganda naye Joel Ssenyonyi atutegeezeza tugamba nti munnange ffe nga aba NUP tuli mu bufumbo ate tuli basanyufu, we are happily married to beautiful wives. Nti era munnange tulina abakyala abalungi ennyo ababalagavu ng'ekifaananyi ekyo bw'okirabaawo kiyinza okuba kiruma abantu kubanga nzijukira waliwo omuntu yali agamba nti mu kifo ky'okununula eggwanga muze mu kukola mbaga mu kuwasa n'omugamba nti Museveni ye Bamuhoozi yabazaala ddi, Banatasha yabazaala ddi, okuleka okubeera nti abantu beebuza amagezi. Kakati ky'ogamba nti obeera mu struggle eno feelings za wayase ne zifa oba zo olinyirira eddembe lyazo tunuulira abantu abalina ebitundu ebitakola balina ennugu ku bannaabo abalina ebitundu ebikola. Kiyinza okubagamba kubanga kiri kya Bwakatonda era ffenna tusaba Katonda tuyambe tununule eggwanga. Katonda yagamba tuzaale twale, teyakimanya nti walibaawo struggle. Eggwanga lyala bantu kakati bwe batazaale oba tutaaza tutawase olwo tugenda kuzaala ddi? Obwenzi obwo bali mugira okubeera n'obwana buli ku kaalo buli ku luguudo olinako obwana olinako abakazi
muli mu kuwasa buwasa ndaba wano kabaka w'okuwasa ndowooza baye Mohamed Nsereko n'abalala babira bakola emikolo babasa buwasa bo bali mu kuwasa buwasa naye bwe weewuunye nti omuntu omu asobola okuwasa abakazi nga ayagala kumpi ku katugeze nti akakiiko akafuzi aka NOB nga bakazi baalina bw'abagabanyamu akakiiko konna akawaako ku basajja abakaliko naye ng'ate avumirira aba NOB okuwasa omukazi omu kati nga gy'olese nyaga nti ekyo kibi muli mu kuwasa buwasa bavubuka kati bakole ki nti omuntu ali mu swago tazaala tunuulira empuuta kakati gy'olese ennyonyi yabadde ku mukolo wabweru w'eggwanga era nga ye leader of opposition n'ayogera openly ku nsonga y'obuzibu bwe basanga nga bamemba ba National Unity Platform era n'ayogera ku misunderstandings ezeetoolodde ekibiina naddala kukubeera nti baba akyuzinga nti bawagira obuli bw'ebisiyaga Ssenyonyi bw'atyo n'abategeeza nti bamemba ba NUP bafumbo ate bali mu bufumbo busanyufu balina abakyala ababalagavu obulungi ennyo kakati olwo kiba tekijja oba tekikola makulu kubeera nti obayita abali b'ebisiyaga era tebaba nko bali babisiyaga nti bino byonna ababyogera ba critics bagezaako kubeera nti nno bawudiisa abantu ate era nga babawudiisa abamu munnange osanga omuntu ng'akikugamba n'oba akatirengera ono tunuulira olabe eno mbuga kale gyose nyina agamba nti abawagizi oba basupporters abo bonna ab'enkyukakyuka balina okusigala ku mulamwa balina okubeera focused stay focused baleme kubeera nga munnange bawabisibwa babawudiisibwa negative comments jukira nti ekintu kino eky'ebisiyaga Bobi Wine yakitegeera omanyi Bobi Wine alina engeri gy'alabamu ebintu yakitegeera nti kino bakireese naye nga bakireesenga weapon n'agamba tagenda kukyenyigiramu nnyo ekintu ekyo era bwe babeera baagala okuteeka ennugu ku bali b'ebisiyaga ekyo n'agamba tagenda kikomentingako nti nno abasapootinge kubanga kirimu ebyobufuzi yesi muli wa bisiyaga naawe nsuubira tuli muli wa bisiyaga kati lwaki obeera ofaayo nnyo mu kaseera kano kirimu ebyobufuzi tukimanyi bulungi nnyo si mpisa yaffe wano ng'Abafirika naye ekyebuuzibwa nti gwe woolya wuli ebisiyaga naye jjukira okumanya ekintu kino bakiyitanga byabufuzi abamanyi ebulaga bw'oba omanyi ebulaga gube nampuliriza ku Mityana Road olwo bayita ku Mwenda ng'ovudde e Bulenga n'oyise wama mu Mafiina waliwo akatawuni bakayita Bulaga kati bw'oba ova mu tawuni takisi zigamba nti ku Mwenda Bulenga kati waliwo akatale k'e Bulaga awo Bulaga Market akatale ako waliwo bavubuka nga bakola ku wifi waliwo wifi zino eza community oli ateeka wifi kati n'agenda ng'omuwayo 10,000 nga ng'akuteekako ku lunaku olwo eba business naye kati abavubuka abo nga baaluganda kati mwanyina waabwe yabasanga beeri bize bali mu kubisiyaga balya nga beeri bize n'adduka ku poliisi n'abaloopa bw'abaloopa ku poliisi tukimanyi bulungi nnyo okusinza ku tteeka General Museveni lyateekako omukono omuntu gwe bakutte ng'ali ebisiyaga mumanyi ekimutuukako mukimanyi bulungi nnyo kati ne babatwala ne babasiba naye tebaabuuka yadde n'okugenda mu kkooti njagala okubuulira era ngenda okubuuza omukyalo omu mu katale ako kubanga nze nga ntera okuyimirirawo okugulawo emmere wembanga olumu nina gyenva mukyalo nabe daba mawulire kati mbimubuuza kati aŋŋamba nti baabata ku miliyoni 4 era abantu abagendayo okubeera nga bonogamba nti ba concerned kale nga byali kyali kya buswavu naye waba abagamba wayi maana tubadde tubamanyi
bwe baatuukayo baabagamba bano abaana bwe bati bwe baali boogera ti ffe temufaayo bajja tujjayo waliwo abagenda otujjayo era abajja okubajjayo basasula miliyoni 4 ku buli mwana poliisi nezikwata teyabatwala yadde ne mu kkooti ne babata bw'oba oyagala okukakasa ekintu ekyo genda mu katale k'ebulaga ako kuba teri atakimanya obabuuze kyali kitya kwaba abaana naye baayisa etteeka era balwanisanya ebisiyaga wololora ebisiyaga bibaddewo ebbanga lyonna ne mu bayibuli babiwandiikamu y'ensonga lwaki oyogera ku Sodoma ne Gomora buuza ekyaliyo bajja kubuulira kakati ekintu kino kiwanvu so nga ate omuntu wano Uganda asobola okukikozesa mu byobufuzi baagala okugamba nti sente eziyamba struggle wano ziva mu bali ba bisiyaga kamba tebeetaaga bali ba bisiyaga wano nti Bobi Wine agenda kuleeta bali b'ebisiyaga agenda kuleeta ebisiyaga Speaker wa Parliament bwabba ssente oba bwakola bwenyigira mu buli bw'enguzi mu bubbi ajja kugamba nti abali b'ebisiyaga be bandi obubi naye ng'ekituufu kiri nti obukakafu we buli ssente zisomolwa era nnyingi nnyo ziri awo ali extravagant kati niwebuuza nti abali b'ebisiyaga be bakuteeka mu sitayiro eyo ekyo nakyo omuntu okumanya nti abantu barizoninga nekimulimu okutegeera era yasigala akyali ku kiri abali b'ebisiyaga ne bava ku nsonga enkulu ezaali badde zitunuulirwa ennyo eggwanga kwe lirina okubeera nga litambulira mu butuufu bw'okubeera nti litambuzibwa munnansi asobola okubeera nga afunamu obanga obuweereza bumutuukako nga naye awulira presence ya gavumenti agiwulira nti ddala mbutuufu ndi Munnayuganda okitegedde kati kitegeeza nti etteeka eryo n'okutuusa kati abali b'ebisiyaga babirya mu Uganda era babadde nga babirya era etteeka teribakolako n'abantu ba Andrew Mwenda n'abalala baavayo ne bawagira ebisiyaga naye teri abagambako ate nga bapepeya n'abo bennyininyini Gen Museveni wa Muhoozi bwe twogera ku Andrew Mwenda gwe wenna mpozi nga tobadde otobeera mu Uganda otegeera kyentegeeza naye ne bawagira ebisiyaga naye teri abakolaki teri abagambako teri abanyega utanyega wabula babiteeka ku Bobi Wine eyagaana obugaanyi okubeera nti nno asapootinga etteeka laga ebyetteeka byabe sibiriimu kubanga lirimu ebyobufuzi ate nga kituufu kubanga weewunye gavumenti naye kennyininyini Bobi Wine bwagenda ebweru naga temuwa gavumenti ssente kubanga ssente zikozesa okugula emmundu ezitulugunya bannansi oba tiya gaasi n'ebirala gavumenti kijja gyenyeeza naye bw'ogibuuza nti kakati bwe kiba nti ssente z'ebisiyaga mbi kuba bali ugambye basiyazi ssente ziva mu bali b'ebisiyaga mbi kati ate lwaki kikuluma bagambye mulekeeyo temutuwa kakati awo waliwo story nene nnyo era ekyo bakikozeseza nnyo okubeera nti nno bawudiisa bannansi naye ng'ekituufu kiri nti nze sirya bisiyaga nawe tobirya tubyagazaaki tekiriiwo jasi tusomese baana baffe tubabuulire bakimanye nti ebisiyaga bibi olina kuwasa olina kufumbirwa period era kiswaza nnyo mu community zaffe tutange okubeera nga tubikola ki tubinyonyola abaana babitegeere era omwana akimanye nti ebisiyaga muze mubi nga bw'okimanyi bwe kigenda okubeera naye nti ojja kizuula nti waliwo abantu abamu oba oli abali isolated oba bali disconnected ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga abali ebweru abamu abatafaayo kumanya tebajja kumanya n'abali wano mu Uganda nabo tebajja kumanya kuba kati nga bwe njogera wano ojja genda okwezuula nti bino bye njogera bantu batono nnyo ababiwulira ate era nga mu abo ababiwulira era mulimu ababiwakanya kakati kiba kitegeeza nti tulina okwekemba era tukimanyi nti gwe walabeeko ye mwana obuwagizi eri nuupu bwetaagisa kubanga mishoni yaayo kuleeta positive change mu Uganda tewali kirala tulina okufikisinga eggwanga lyaffe gy'olisonye nyagamba nti eggwanga lirina okubeera nga mu butuufu liddaabirizibwa era buli muntu yenna alina okufaayo ennyo
ku nsonga ez'omuggundu newankubadde nga waliwo outside pressure waliwo pressures nnene nnyo ku lutalo lw'amaanyi. Kakati bino byonna mu kubyogera ng'oggyeko Pastor Sempe yabadde mbu ajaganya mbu acelebratinga olw'okuba nti nno Mpuuga alaga nti takwatagana na Bobi Wine era nga yagamba nti ekyo kiva ku stance ya Bobi Wine ku bisiyaga mbu alina okujjulula endowooza ye ku bisiyaga mbu ebintu bitereere naye gwe ani amugambye nti bano ebisiyaga bye byabagoba mu Nuupu. Edda ekyo bakikozesa bukozesa nga Bobi Wine bwe yakutegeeza nti kirimu ebyobufuzi naye nga ekituufu kiri nti nga Johnson ye wabagambye nti bano abantu balina abakyala tubamanyi bulungi nnyo n'abaana. Bwe woli awo olya ebisiyaga tobirya era tobyesembereza era tobiyingiza mu nsonga za wano toddira bisiyaga biteeka ku luguudo lulumu binnya. Bw'ogenda ekiruddu theory y'ebisiyaga ekolayo oyinza okutuuka ekiruddu notandika okubanga mufo ky'okuwa addressinga ebizibu by'abantu be balina mu mbeera embi mu ddwaliro oba amalwaliro ga gavumenti agatalina ambulance agatalina bitanda agatalina ddagala notuuka era okwogera ku bisiyaga era buli muntu ajja kutunuulira agambe nti kati ono oba ayogera biki wano mu ddwaliro ani ali ebisiyaga. Ebisiyaga bye bigaana okuteeka eddagala mu ddwaliro, ebisiyaga bye bigaana okuzimba oluguudo, ebisiyaga bye bireetera abaana baffe okusomera wansi w'emiti so nga ate abasiyazi be bagamba nti abasiyazi be bazungu nga babadde bawa ssente wano empitirivu ze balwanirira okubeera nti nno bagenda basabiriza ssente babawoole buli kaseera nga bazibawa kyokka ate sitiro abaana baffe bakyasomera wansi w'emiti. Kakati Abedi Bwanika ono gwe simanyi oba kiki obubongo bwabuuzaamu ne bateekamu kiki nze simanyi era ng'essaawa eno mubaka wa palamenti ab'ekimanya kabonera mulabye twamulabye wano ku mukulu era nga naye yeeyita politician yali yasimbyeko ne ku bwa pulezidenti Ssebuntu era nga agezaako okulaga nti ayogera ku Nuupu era nga yalaga Bwanika nti mweraliikirivu nnyo ku nsonga ebintu gye bikwasaganyizibwamu mu Nuupu era n'agamba nti ye tasobola na kweraliikirira oba mu mulonda bate mu mulonda kubanga akimanyi nti bagenda kuddamu mulonda. Yagenda nti sifaayo oba mu nnondo bate mu nnonda mbu ye alemedde ku kintu kimu ku principles eziri mu important okusinga okubeera mu kifo ky'ebyobufuzi. Bagenda kutulimba tutuuke ekiseera kwegamba nga bwe tuba tetwerwanyeeko nga tuli awo kwegamba twawulubala nti bo tebaagala bifo byabufuzi wabula nti baagala kutunuulira ensonga era bagenda kusigala ku principles bunono. Bwanika ng'agamba nti endowooza ya Nuupu ku bisiyaga oba okubeera nti Nuupu ewagira ebisiyaga mbu ekyo akitunuulidde nnyo era agamba nti nno nti ekibiina kya Nuupu kirina okuvaayo kirongoosa erinnya lyakyo okusinga okuwudiisa abawagizi baakyo ne public. Naye bino byonna ng'abyogera nga n'eddoboozi lyayogereramu si lirye ng'alikyusizza kati aleese eddoboozi liri ery'ekifere, eddoboozi ery'ekifere lyaleese ayogera ku bisiyaga ayogera kino nakiri era nga bamuwa platform nene nnyo ku CBS okwo era kyovulira nga CBS kitiibwa kyayo kyagenda abantu ate balaba kubanga nabagamba kulumu ne mbagamba nti waliwo oluwonko oluliwo wakati wa Mmengo Nuupu abamu ne bagamba nedda tubiyingizaamu nedda tukola otya ekyo kirabwa n'omuto naye Bannayuganda abantu nga bano just bantu buntu tebasobola kubeera nga batusinga ffe tuli bangi nnyo era kyetaaga ne tubategeeza ne CBS nayo mu suggestion box yayo nebeeramu abantu nga bateekamu amabaluwa nga bagamba tukooye okubeera nti nno ate nno
mwegasse ne bannakyemalira okutumalako eddembe lyaffe nga bannansi n'okubeera nga mutugyeko eddembe lyaffe ery'okwesalirawo naddala nga mugezako tuteekamu obutwa nga mutulimbalimba. Naffe tuli bantu tulaba, naffe tuli bantu tulaba, kubanga wano Uganda waliwo abantu abeegulumiza bo abalowooza nti baakabi nnyo. Kiringa bona ogenda mu lukiiko olw'ekika oba olw'ekyalo, olw'okuba nti gwe obaoliawo oli mwavu tebakukkiriza kwogera, olw'okuba nti gwe oli kasajja katono tebakukkiriza kwogera. Naye kati abantu abanene babawa buli kimu. Omuntu omunene balowooza yabeera ne ssente, gwe bw'oba nga oli katono baga ssente tezikulabika, bwe ssente tezikulabika. Kakati baddidde ebintu ebimu kwegamba bye baali badde oba babirabanga ebiri negativu mu ghetto, ate nga bagamba Uganda yonna kumpi ghetto. Bajja kukulembeza ebyo enjaga n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Naye gwe sooka weebuuze lwaki abantu bali bwe batyo, lwaki Uganda yonna ghetto? Bo tebalinaawo ku ddoboozi oba mu ghetto temuli bantu bategeera? Temuli? Mwebali kubanga singa mu ghetto temuli bantu bategeera, kitegeeza mu Uganda temuli bantu bategeera, kubanga Uganda yonna kumpi ghetto. Ghetto Naye Museveni Kenyatta yagamba yava mu ghetto. Kibi kitegeeza nti naye batategeera. Kikitegeeza. Kakati tuleme kwenyooma. Era tukkirize nti ne Uganda ye Uganda yaffe, era byonna ebintu ebirimu bwe nga byatambula mu bukyamu bituvunaanyizibwako, ebibadde successful, Mukama yeebale, era ffenna tubadde wamu mu kutulimba ne batuwabya ab'ebigendererwa byabwe. N'ekitegeeza nti obutamanya tekikugisaako musango nti Museveni waba yabalimba n'abayingiza mu lutalo, nammwe n'oluyingira buyingizi nga babakubye siyaasa. Kitegeeza nti emisango gyonna egyazzibwa mu lutalo olwo nammwe mugivunaanyizibwako, kubanga babalabanga ba complice ab'omuntu eyagenda okulwanyisa democratic government eyali erondeddwa abantu. Bwe kiri bwe kityo. Kakati tuleme kuddaawo kwegamba kubeera nti Uganda ebintu ebimu tubiraba ng'ebitali byaffe tubyogerako bwogezi, era ntulaba bannayuganda bannaffe abamu nga balinga abatatukwatako, kwegamba tutandika okubeera nga tubatuuliranga, tubayisaamu amaaso, tubalengezza. Njagala mumanyi nti nabo ba mugaso nnyo, era oba oli awo be balina experience eya Uganda entuufu, kubanga ate bo babonyeebonye nnyo. Buli kijja kitomera bo, buli kijja kitomera ki? Kitomera bo. Tuve ku bali abali obuli ssente, abalira abawugira mu ssente mu palamenti, mu state house, ssente balina mpitirivu, bagagga bavundu beewana n'okwewaana. Naye gwe okeera ku makya nga tomanyi kye mugenda kulya, mutunira mukyala wo n'abaana bo, n'oteekawo awo 10,000 oba 3 oba 5, n'ogenda oyiiye nga tomanyi oba ogenda kufuna oba togenda kufuna, n'okomawo nga tofunye neweeyiya n'omukyala, oba ng'ofunye ekitundu ky'osobodde okubeera ng'ofuna, naye nga tekirinaawo wekigenda kubeera nga kikutuusa, kubanga ojja kuba wakakuŋŋaanyaawo awo emitwalo gye 5 landlord akonkone nga abanja 8 ku kayumba k'akabi ke wapangisa eyo mu slums. Kakati gwe n'olowooza nti ojja kuba olowooza nti embeera gy'olimu gy'oteekeddwa okubaamu kati olina okuwagira ennyo, ebintu tewaliyo kigenda kukyuka, kuba weenyuma olowooza nti baakuteeka omwo, kwegamba baakutuula ku bwongo nti gwe olina kuba mwavu buto bw'okimanyi. Yes, gwe okkiriza okubeera omwavu, n'omwana we ogenda musalirawo naye abeere mwavu. Ogenda musalirawo, ogenda mugana ogenda ku ssomero naye tolina ssente, alina kugenda mu ssomero lya gavumenti. Can you afford a government school? Oyinza okusobola okusomeseza omwana wo mu ssomero lya gavumenti? Naye weebuuze galiba nga lya gavumenti waliwo bonna bonna basome, lwaki tosobola kubeera ng'omusapootinga mu ssomero lya gavumenti? Kitegeeza nti waliwo obunfu n'essomero lya gavumenti tosobola kwafoodinga kusomesezaayo mwana. It is very absurd.